Kiteeberezebwa nti wakyaliwo emirambo emirala egikyali mu nsiko ne mu bibira mu kitundu kya Pa awaali okulwanagana okw'ensalo wakati w'Abakyoli n'Abamadi. Olunaku lw'eggulo poliisi n'abatuuze baazudde omulambo gwa Benjamin Komakech nga yattirwa mu nnimiro okumpi n'awakaawe. Ono wa ku kyalo Gotobi mu muluka gw'Erabala mu ggombolola y'e Pabbo. Muganda wa Komakech Rigano Onek agamba nti yadduka nga balumbiddwa, muganda we n'amugoberera naye nga teyamanya byaddirira. Otemarani cyane gamgo akela gorbi kadongo tujanga kenyu dongo byangu monyo wake gan ndongo tuchaka riango wake kenyu wano wa erngwai dala tawale na dong tawani ne wano wati ngwai to ke giwan ka chen chidong anongo arenyo ago kotanyano dangai. Ategezezza ng'ennyumba ya muganda we baagikumako omuliro. Kati abantu abaakafa okuva obulumbaganyiro bwaliwo nga nnyo ogw'omukaaga baweze 8 n'okutuusa kati tewali muntu yali akwatiddwa olw'ettemu eryaliwo. Omuduumizi wa poliisi mu kitundu kino Michael Nafumba asabye abadduka okuddayo ewaabwe kubanga poliisi n'amagye gye bali okubakuuma. The situation is under control. We have deployed all the areas. We have deployed the Apa, Zoka, Zoka C, and then Itirikwa. All those 4 sectors we have deployed and the men are patrolling the area in the forest so that the clashes should not come back again. Abantu abali mu Kakaaga be badduka mu maka gaabwe okuva mu tawuni ya Pa n'ebitundu ebirala mu disitulikiti ya Mulu, so nga abalala okuva mu disitulikiti ya Jumani baddukira ku ssomero lya Zoka Primary School. Abakungu ba gavumenti okuva mu ssaza lya Pabbo mu kiseera kino bali mu kugabira abantu mmere naddala akawunga okusobola okubaako ne kye balya. Emmere eno yaweerezeddwa ofiisi ya Ssaabaminisita.